obanga oli muyimbi wulira obubaka buno ng'ozaalibwa saidi z'ekakuuto omubaka namufunyeeko wano alina obubaka oba ayagala kuggulawo kibiina kirala nanti abaana ba Dano Eagles nabo abaana badduka naye omukulu Geofrey Lutaaya akutegeeza obanga ozaalibwa saidi z'ekakuuto ekitundu ekyo kyakiikirira ng'oli muyimbi oba byeyogerere waliwo promotion egenda maaso yakutumbula baana bitone era lunaku olwamande bagenda kubeera ku sunset awe sanje enteekateeka bagenda okutambula ayagala kufuna bitone bipya nga biva kakuuto togamba nti ate ng'ozaalibwa mubende ng'ozaalibwa kakuuto okitegedde omukulu Geofrey Lutaaya kasobole okuba ng'abategeeza enteekateeka nga bweri kubanga ye yasimbudde abava mu kakuuto tulina program bagita nanyini ddoboozi oyo tugenda kuba tumujja mu kakuuto auditions zitandika ku mande eno eya weekend wetutandika tuleete tugenda kusunsula abayimbi njagalayo abayimbi 5 abawala abayimbi 5 abalenzi mba sponsoring mu studios bakole music nabo beyongereko babeere maaso naye nga bava mu kakuuto bonna abo bentegeeza ekakuuto waliyo talent nene nnyo ewaffe naye abayimbi abavaayo ndowooza mulabako nze oba ne Spice Dana oba nani naye tuteekwa okuba abayimbi gye tutandibadde bangi singa twalina programu ebakwatirako ensonga lwaki katugenda bajjayo tubateeke mu studio waliyo n'abasobola okuba batusinga okuyimba tugenda bawa chance bagenda kubanga abayimbi buli awula nga asobola okuyimba ojja kakuuto ojja sanje ku sunset ku mande ku ssaawa 4 ne bakuwandiika tewali kyosasula nojja n'ogezesebwa ne tulondako abalina talenti betusobola okukwatako abasinga ku bannaabwe tubaleete tubasasule mu studio kitegedde agenda kukolera audio ne video akupromotinga ku lunaku olwamande tugenda kubeerawo ku makya ku sunset awo buli style ki wulira Geofrey bwakutegeezezza omubaka agamba g'omuyimbi style yonna gy'oyimba ng'ozaalibwa kakuuto oba mu kitengeesa tebakulabayo buli style yonna oba aba rappers oba abakadonkamu oba abayimba style yaffe kasita oba ng'oli muyimbi ffe kyetugenda okutunuulira tulina studio ze tumanyi nti eno nungi nnyo nti bwotwala omuntu ono wabba wajja kuba kino bwotwala ono wappadde manager kuba kino Brian Bisa kuba kino so nga bonna tugenda bakuŋŋaanya tube nga tubafuna styles zonna tubateekemu kasente tufuneko talent empya wabeerewo generation ejja okubeera ey'amaanyi after kitegedde ye mubaka Geofrey Lutaaya azeeyo ku baana b'ewaka luli omulama gwa Dano Eagles yagenda mu ggwanga yonna nga yonna gy'ova ne kati omulundi guno agambe kanoonye ku b'ewaka oba nabo bana disappointinga nga bali abaana be yali apromotinga kale wadde nga yaddiza kubaawa ab'oku kitundu ku mande tugenda kubeerawo ku sunset omukulu Geofrey Lutaaya ategeezezza tumubuuza ku nteekateeka bano abaana abakudisappointinga obalowoozaako ki bano boogenda okunoonya naye tebakuddemu tekisobola kumalamu mangi bw'obanga oyagala okutambula tunuuliranga nnyo ebirungi ebibyo bisuula ebbali ofune ebirungi kaakati baabo bannamiro tebaliiwo abajjira mu auditions baabo bayimbi bamaanyi omulabi obwedda nga ayimbira abantu badde omulaba bwafaanana nze ndeka eyafeiringa netunuulira ate ono so abo bwe batyo sibatunuulira nnyo kyova olaba nti sibaddamu nze nsinga kwagala bano abavuddeyo mukama abe blessing beyongere wamu oyo namira alina ne concert agenda nakola concert nga mmeka nga nnyo ogwokutaano ku Papa's Sport kakati olaba nga namira agenda kola concert mwala wange okitegedde ye mubaka Geofrey Lutaaya enguudo azikolera ddala enguudo Geofrey era bagamba nti enteekateeka z'enguudo zikyatambulira ddala bulungi kubanga abayisizaamu wano nebona abeera ne ssente n'obeera nakinga toli mulamu yenna abeera bwereere obulamu bwe busooka ebirala ne biddiri ne bigoberera naye enguudo nzisaba enguudo zonna bagenda zikola mu kisanja kyange kyonna kubangezaako nempushinga ne ttiimu banange betukola nabo betuli nabo mu parliament tugezaako nga ttiimu yaffe yewaffe tukwatagana tuli muntu omu era naffe bwe tuba tulumba offisi tugirumba nga ffenna era nkakasa tugenda kuvayo ng'enguudo zonna nkole
kitegedde ensonga bwe ziri. Omukulu Geofrey Lutaaya ategeeza nti budde bonna ku nsonga ya copyright bagirinze, naye abategeeza nti omwaka guno ayinawo ekivulu, enteekateeka zonna zijja anytime ogera kuba ate ng'oziwulira. No, ekintu ekirungi copyright bwebezze kyetukaabira eva nga bwe nkugambye efe abalina music ali penerio ate copyright eyamba nnyo ffe nti abantu basubscribinga oluyimba lw'okumala emyaka 2 kiba tekikwetaagisa nakola mulimu gwonna abaana osobola baweerera. So copyright ffe tugitunuulidde nnyo esobola okutugattako. Nga nze nebaza Mukama okuba ntutambudde bulungi era ne guno omwaka nange nayoko ekyenja okuleeta mu bantu. Kitegedde omwaka guno alina kyagenda obbaleetera concert egenda kuba atengeja. Geofrey Lutaaya twamubuuzizza anti omwaka guno wabaddewo enteekateeka naamu yakaggwa summit naamu G77 abeekakuuto b'okiikirira wabategeeza enteekateeka nga bweri ye bagyogerako kibbo naamu abeekakuuto ulira summit tebagimanyi kubanga tebagimanyi abantu aye nange sigibabuulira nze agimanyi sigibabuulira kubanga nti okubalimba tyo bagamba nti ejja kuvaamu kino ate balabe ebirala nja kuba nze navaako obulimba sikibagamba. Wogambira omuntu n'omusaba aseka ekitegeeza ali mu mbeera etesaana kuseka nga n'okuseka kwennyini omusaba busabi. Omuntu omusanyufu tebamugamba nti seka. Ezo rights non-derogable rights ez'omuntu okuseka okola ki tezimugibwako n'okukimugamba tokimugamba nti seka wanyiigira kitegeeza embeera eriwo ekola ki enyiiza. Gonaaba obajje ku mikunguudo bagambye abagenyi bajja obagobye ku bizinesi zaabwe zonna olaga abagenyi nti ewaffe tewali bantu ku street ng'ate kwebali kitegeeza nti era enkya bajja kudda oba obamenyera bwerere. Kiringa taata asiibye abaana mu nziina ng'abaana empale zaayulikadde ebituli abagenyi bwe bajja n'akwata kibooko muve wano abagenyi bajja n'abagobera emmanju yasuula obuvunaanyizibwa bwe n'alooka alowooza nti abagenyi bo bajja era abagenyi bategeera nti olina abaana okweseba ki bakweke. Bano ensi ensinga eziri mu naamu ziva mu Africa ezazze wano bamanyi Uganda tolowooza nti tebagimanyi bagimanyi. Kyagulanyi agenza atunda pulezidenti wange agenza atunda Uganda. Aya basi ye mubaka wakakuuto mu parliament tumubuuzizza ku lisiti ya Bebekulu nti abayimbi ba bandi Bebekulu tabategeera oba tabamanyi. Agambye ye music gwakuba si wa lisiti kuba ye akuba anaamalawo myaka na myaka. Bwe baleeta lisiti y'omwaka baba bategeeza abantu ndowooza oba kyendowooza simayo bakyekyo abakoze ennyimba omwaka ogwo nezikola bulungi si kyekyo. Ate nze tonsuubira kufulumya buli mwaka. Nze music wantagenda kaddiwa mu wiiki nti omwezi gumu myezi 3 ndeeta oluyimba bwe nzijanga nnyimba oli missinga wa myaka 2 kati mu lisiti ya buli mwaka mba nkola mungi kuba nze siyimba style yakuba nti evaawo kuba nja kuba sinnafulumya ne bona mmanji omwaka ogujja nja kugamba sinnaleeta ojja oguddako nti sinnaleeta mu lisiti ayinza okunteera mungi kuba ateekamu music oyo gwalaba abakoze emyaka egyo fe ate music waffe muwanvu taliko gamba nti nteekwa kuleeta buli mwaka. So ndowooza ayinza okuba sikigobereranga nja kigoberera bulungi nnyo nsobola okufuna